ogamba oti Suna Ben esanyu kati gundi oruba lukomeno eno orubaka turukomeno Suna Ben sikiwa nti yabadde kwebaka yanyiriridde ne munnaku olaba nakali kati akali omanyize kantu kenategedde katisiza akaleese essanyu wa Suna Ben omanyi abaana bagenze ne bagamba nti neno munnange tiimu kyapa tukyagala bemuba mukakasa nti tugenda mu kkooti tugende Mbazira Tone akuba engoma ne mwanyina wa Suna Ben nga Suna Ben ali mu kkooti olaba omuti nga gufubutuka Masaka wano tulabe kkooti oba neesobola okusala omusa Kamoga nina family nina abaana nina abazzukulu nina abantu abamanyi Kamoga naye mutitiizi tetedde amaanyi g'abantu Suna Ben bamulazeeko amaanyi yakozeseza amaanyi g'abantu kwasiga abadde ye yekka yabadde tajja sobola Kamoga abaana badde babuuza kkooti yaddi bamulageko amaanyi g'abantu bino betuwoza nti mupiira gw'amasaza nti gugwa abantu roole ne roole ndoza leero kibadde kisukka yabadde agudde mu lunabe lw'e Masaka yabadde walukago yamubuuza Suna Ben oluyibo kati simanyi yagenda ddusa kati baluyimiriza ne bamukoze bubi baleka luyimba ewiki emu nedda olwo kati walukaga kyakola oluyimba lwalutegeka ne lubeera wajja kubeera yalina ekizibu omulala akyusamu bukyusa ajja olinnya lya Kamoga nalekawo akayiringu kuba akayiringu tekakyavaawo kubanga ye yamubuuza nti nyimba oluyimba ko Suna Ben yimba niwavaayo omulala n'agamba nti studio yabwerenze ndi produce bwerere twagala kyapa kakati ndowooza ekyo ne kitamala ne basaavinga bbaluwa nga alina okugenda mu kkooti Suna Ben abaana b'e Masaka ne bagamba waaye Mbazira Tone tubuulire kkooti yaddi bo baadde balinze kimu Suna Ben kugenda mu kkooti Mbazira ne DJ Rit exclusive bakube engoma wano nga omuti nga gufubutuka e Masaka awo naye tetusuubira nti gwabadde guva Masaka wokka agwadde gujja va wonna simanyi bandi bakozesa kkooti ki abamakutano makutano badde bajja bwenasa nawa nabalabako nga bakutte awo emiti bagenda awo nga agenda okuba ku makutano nengamba abantu bagadde osimba akagere ndowooza Nkulu Kamoga n'agamba owaayi so nga full figure yamugamba luli namugamba munnaye Mukulu Kamoga property brand nene buuza munnaffe ow'ekizigo Samona mbiyeye Samona kyamutuukako namugamba buuza munnaffe ow'ekizigo nze mbadde simanyi nti Samona ow'ekizigo namugamba ow'ekizigo walukaga yakuba oluyimba ku Trollers Media kwetuli tweyanzege mwena abasubscribinga mukola kyakabirwa kuba nti ekigalo bw'okiwanika abantu endowooza yaabwe beera ndala naye nga mba ntegeeza nti mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kusharinga comments mwebale nnyo mwebalire ddala bonna tubaagala ntumira mwenna abali mu ggwanga n'abali wabweru w'eggwanga lino Uganda gye ntegeeza nti mbaagala nnyo bakadaama mwebale kusiiba wakuba nti babalaga basiiba naye nga kugamba okusiiba kwabwe kukola emirimu kati omanyi tebakyebaka kati basula bayimiridde basiiba bayimiridde kati kyateeka kadama ino siba eri kuba bwe bali mu Bawarabu kyateekwa bakisayininga wali eri nga bagenda mu omulimu ate kakati obeera abalimu bagenda amanya bagakyusiza nze Shadiya nga wano Monica naye bagibba mu kiyungu balya bakadama balya wanga kadama omu yagamba mbu oba oyagala kubeera obulungi ina okubba mmere kituufu tojja kugumira njala nga toli musiraamu kyokka ng'osiiba oyimiridde osula oyimiridde ate bakola nnyo muno budde bw'omwezi gw'okusiiba bakola nnyo tebasobola siiba bannyinaffe bakadaama mbatumiddeko nti mugamba mutya Barrister Timo ogamba otya naye bannange Barrister oyasama ekyo sinze nkyogedde wali wazze n'akyogera nawe oyasama naye kiba kituufu nga era yasama
Tekiba ya binoko ayesa banange yagambye mbu abantu bagale bagwa mu bintu bye batategeera nete mulaba kati nganze timo onsigala nkola mbu abantu bali mu batika babakomyawo ngamba nayo ofa kinensi barista ofa kinensi abako naye n'obubaka bwe bwabayisaawo obubaka bwe bwabayisaawo kale buuzaako mulabi wa Tonaz Media omulabi waffe wa Tonaz Media obuuzaako nnyo buli omu gy'oli w'osinzira okulabika nti olaba singa kwagala nnyo abali nange wentegeera n'abali gye sitategeera mbaaga naye ate abali wetegeera baagala nnyo kuba bwentuukawo baga kyekyo jatukuwa ekipya nga bampa ebipya naye ate kati oli waba gye ofunyeyo kapya ki ebipya bingi nnyo nga kaliwa oyogera ku Suna Ben nkulaba mwogerako bannamwandu bewandiisa emanyizero yawaabwe lisiti kati olinako bameka natandika n'abantu baali oba 5 naye kati ngenda mu bantu 6 wakawasambu bameka mwabo teeka terizikiriza mba nina bawolereza nteeka terizikiriza naye nga mbaagala nnyo bannakiboga bannakyankwanzi mbaagala nnyo aliwo banda bagendako ekyankwanzi eyo nga tukulaba tutandise okusaliriza ekyankwanzi eyo ebibeerayo kuba kulya tewabeerayo njala kwanza ate kulya totuga nti ndi kyankwanzi wabeerayo kulya kwanza sirina era nabuddeyo nga sirina kyendedde namaze tuuka kibuga mu tawuni ndyoka funa ekyokulya so njagala manye ekyankwanzi baliirayo kati ogenda kuddayo bwetegere noonyereza ekifo ekyo gye baliira ngendeyo nange ndabike nga nfunako okulya naye ofa kinensi okay naye nga tubaagala nnyo mwenna mwebaleka okumira ku mukutu Suna Ben nkutumirako ogamba oti Suna Ben essanyu kati gundi oluba lukomendo eno oluba kati lukomendo Suna Ben sikiwa nti yabadde kwebaka yanyiriridde ne munnaku olaba n'akali kati akali omanyize kantu ke nategedde akatisizza akaleese essanyu wa Suna Ben maya abaana bagenze ne bagamba nti neno munnange tiimu kyapa tukyagala bemuba mukakasa nti tugenda mu kkooti tugende Mbazira Tone akube engoma ne mwanyina wa Suna Ben nga Suna Ben ali mu kkooti olaba omuti nga gufubutuka Masaka wano tulabe kkooti oba neesobola okusala omusa kukamoga nina family nina abaana nina abazzukulu nina abantu abamanyi amanyi g'abantu Suna Ben bamulazeeko amanyi yakozeseza amanyi g'abantu kwasiga abadde ye yekka yabadde tajja sobola kamoga abaana badde babuuza kooti yaddi bamulageko amanyi g'abantu bino betuwoza nti mupiira gw'amasaza nti gugwa abantu roole ne roole ndoza leero kibadde kisukka yabadde agudde mu lunabe lw'e Masaka yabadde walukago yamubuuza Suna Ben oliibo kati simanyi yagenda ddusa kati baluyimiriza ne bamukoze bubi baleka luyimba ewiki emu nedda olwo kati walukaga kyakola oluyimba lwalutegeka ne lubeera wajja kubeera yalina ekizibu omulala akyusamu bukyusa ajjawo linnya lyakamoga nalekawo akayiringu kuba kakayiringu tekakyavaawo kubanga ye yamubuuza nti nyimba oluyimba ko Suna Ben yimba niwavaayo mulala n'agamba nti si studio ya bwereeze ndi produce bwereere twagala kyapa kakati ndowooza ekyo ne kitamala ne basaavinga bbaluwa nga alina okugenda mu kkooti Suna Ben abaana b'e Masaka ne bagamba waaye Mbazira Tone tubuulire kkooti yaddi bo baadde balinze kimu Suna Ben kugenda mu kkooti Mbazira ne DJ Rit exclusive bakube engoma wano nga omuti nga gufubutuka Masaka awo naye tetusuubira nti gwabadde guva Masaka wokka agwadde gujja va wonna simanyi bandi bakozesa kkooti ki abamakutano makutano badde bajja Venanza nawa nabalabako nga bakutte awo emiti bagenda awo nga agenda okuba ku makutano nengamba abantu bagadde osimba akagere ndowooza Nkuru Kamoga n'agamba owaayi so nga full figure yamugamba luli namugamba munnayi Mukuru Kamoga property brand nene buuza munnaffe ow'ekizigo
Samona mbiye Samona Samona kyamutuukako namugamba buuza munnafu ow'ekizigo nze mbadde simanyi ye Samona ekizigo namugamba ow'ekizigo Walukaga yakuba oluyimba olwo era ekyo Walukaga olwajjayo fesi namugamba nkuba oluyimba kamuga ategeereddewo wano tewali mirembe nolozo oluyimba ku lujja mu ddiiro tebalina olugula buguzi Walukaga akati awo kasente oluyimba lwo balina oduteekamu ssente kuba gwe lwabadde lumaze okukolebwa bamuddize ezabadde zimaze odukola bano tebasemba nakyo nze kye ndowooza Walukaga agenda ku luyimba amugambe twakusonyiye singa tewakoze ki atereeze ate simanyi nesuna beni bakuba nange njagala kubuuza bino ebigambo watulimbye mu biva mu nnyimba za kadongo kamu akayiringu tebiriyo olimba yagambe mu bubwi akayiringu simanyi obugambo obwo naye nange nentunulira emyaka gya Suna Ben okujjako nga butono n'ebigambo bye nga tebibalansinga abijja mu kadongo kamu bye bwe yagambye yabeera nnyo mu bivulu kati kaali DJ amakinga nnyo ebigambo biri mu nnyimba ekyo kyali ekituufu abaana kasita bagamba mbu DNA fulumye mbu yeefulumye mbu yeekwese mu nsiko sikiti zonna abadde azikolera mu nsiko abantu baalaba wano nze sibategeera gwe omuntu agenda nakugamba ekintu gwe kiri n'okifuula nga kyamuzanyo naye nga abantu bali serious kati ye yadda mu kuzanyira mu nsiko musajja omu wano bamugamba luli nti baamulaba mu ssabo mu nsiko abagenzi abanoonya ddagala kaloze omusango yaloze muloge nakuti nabatatukana mu kooti fazali byali banigiridde mu kooti tumanya nti bategereganidde mu kooti nne bamuyita buyisi nalongo kitone yagambye mbe omulogo wa Suna Ben akola nnyo alayika asinga n'owuwe leero nalongo kitone mufwaki n'ensi ebintu ebimu mu byesonyiwe munnaye ye munaalyawa ate obyesonyiwe oba onaalyawa balina obibeerako gondi yagambye Alien Skin yagambye mbu bamubuuzizza twakulaba mu nsabo wali ogenze kukolayo ki nagamba mu nsabo bakolayo ki era anoonya mikisa oba yali mulwadde mbu yagamba mbu abantu babeera babuuza nti naye ani aloga eggwanga lino bukati yaloga nesabo siri abalogo bakikwatawo bajja nsabo ddwaliro nesabo ddwaliro wali oli bw'omulaba mu ssabo nga mulabe otoweeralike yagenze mujjanjaba naye gwe neweeralike gundi mulabe aba ku ssabo muweeralike yagenze ku ndwadde ze naye gwe atalina kyakola kyamukoze oba weeraliikirira ki we oli agenze mujjanja naye abantu bamanyi kasita bakulanga ofubutuka boti musabo be papa aze tuloga atuse naye nga nedda katali erisikiri yali agenze kwejjanjaba ne bagamba agenze kuloga ggwanga naye nga bannaaye yenna ayagala kufuga eggwanga lino yesibe ebbiri kubanga abantu ndaba tebakyalinga bali be twali tumanyi abantu bonna bakambwe bazibu kiki ekyagudde ku wizo isa ayagala kufugira mu maka gatali gage kiki oba yakooye kujjanjaba munne yayirabidde amaanyi gavudde nage naate yagadde agatwala eri muzawedde yamugobe anti kati wizo bwe yatuuse eri maye bagaba otuuka obugenyi lwalika bwamuweddeko yatuuse n'agamba nti kati ndi waka yayirabidde obugenyi ne buggwawo n'afuuka wawaka mbu yategese birthday party ng'agitegekera mu maka gatali bagenze bavuddewo abanene ne bava waka kati nga omanyi nti bw'olyongera yagenda kujjanjaba alina kusigala ng'ayoza amasooka ga mulwadde kutereeza buliri bwa mulwadde kati omulwadde bamututteko out akagendi kagenda ndowooza ng'afunyemukko ku kalembereza ne bamutwalako out kati wizo galina sigalawo ng'akola ate mirimu naye bwe bavuddewo abakulu nga akwata kkubo agenda mu kifo kyanyukirwa teyakomyewo ng'avaayo na mwana munne nga ye aleeta waka nga beetikitira munala manya wali eri wali si wawe
okolera ku order wali wagenda kujjanjaba mulwadde ne yagenda kati yagenze ngatandika kusanyukirayo abana nga bakuba simu namugamba tetutegeera kiri wano nti ate omugenyi onajjanjaba omulwadde alese bantu wano waka era bali mu nju bakoma munange nga bamugamba wizo olabika kyakuleeta kikulemye ovudde ku mulamwa wajja kujjanjaba mulwadde kati tikono bino byageddayo nze nkoye njagala kudda waffe yadalimba nga kamaze waye banga nga kaweddemu naye nga naba naye akuboludde badde eno bantu amawulire gatambula ekeddembe nti kati teyetegerera ko yowaye nange kati okiba bwe kityo muntikke nzireyo ewaffe ne Chameleone bamuzo ne yemujanjabiwe bajja mufunira omulala ono Kameleone yetanawona akyalina okujjanjaba naye kati ono yo olw'okuva ku mulamwa tekiza omulwadde talina bwezi bajjanjaba ye wizo ng'agumiikirizaamu naye palasa anaabeerayo alina n'obudde bugumiikirizaamu alina emirimu gye gyakola mu Uganda wizo yali talina wizo yali talina eminyala gimuweeko nibakutwala ogenda olwaza omulwadde emirimu oba ogifuddeko ekintu ky'obulwadde nedda ssebo wali gweguva kati wali era bwe yasalira walekewo ye emirimu gino yalaba nga wali ajja kukola ssebo obulwadde omukyala ava waka n'agenda alwaza maama we omwami n'osigala mu kubolabona na baana naye lwa mbeera ya bulwadde obulwadde kyekintu kyotasobola kuwa budde nti oba timeline n'ogamba nti yakubeerayo nnaku 2 buba buzze bulwadde busigala bulwadde anti era butta kubanga oli yaligenda kulwaza naye sikugamba nga kati mpozi bakyuseemu yakkiriza wiza ebintu byene bifa ate bamwefuulidde oba bamuwe mutabani abba ne bayika bamufuze bubi wiza ayika mutuufu bamufuze bubi aba bamuwe abba tajjasoboka balina omuteekerawo ne studio amalala gaba mangi nnyo tasoboka bate basobola musobola kuba ekyo wiza kyeyakoze okumugoba tesinga oli yabikolakola dda naona yakikozeeko bambi ye ng'amanyi tekirina buzibu nga wona ogamba nti ananka ngendeko wali ncakaleko wali eri era nga bw'omanyi nti omuntu mukulu yetegerera ate ebyamasanyasuzeeyo lumu ate ng'ajjanjaba mulwadde yadde alina okudda ku mulimu oba yadde afunye amuyambako kumujjanjabira mulwadde mulwadde baadde bamututteko out ku just kumuyisayisaamuko bannayuganda waliwo omuntu agamba waliwo atera okugamba nti ebintu bye Uganda bwebityo buli omu abeera mu kuwozaawoza kaakati wagenda eyo noweerabira nti eyo toli mu Uganda ebintu bye bibeera bakubala abantu babeera waka beebo amateeka geeri yageerabidde sigege Uganda tiwoba okyadde wagundi osobola okugenda egindi kati awo ebintu si byangu era yawonye na butamukwatira gye yagenze ekyakalira banaye bannayuganda mbagamba bwe muti muve ku bantu ababaleeta abatwala mu bintu mutasobola bw'oba okyalina ky'oyinza okukola ng'olaba ky'osobola beera mu ekyo toyingira mu kintu ky'otakola ki kyoteetegekedde oba ky'otagenda sobola oyinza okuba onookisobola naye ng'obadde tonakola ki kyetegekera tonamanya ntambuza yakyo oli mwana wa P7 maama ne taata bavuddewo gwe olw'okuba tewawulidde nti ku kisaawe waliyo omupiira gwe n'ogenda ku mupiira saawa emu omupiira tegunaaba kuggwa baguziza mu penalty baguwadde eddakiika 3 gw'okyaliyo weerabidde bazadde waka bakomawo ogenda kudda naye bakugamba ddayo obeereyo ku mupiira kati nodda ku lusebenju wa nnyumba tosobola kukola omupiira guwedde bw'obadde nabo mujjaganya tebaliyo kati onoonya gy'olaga tokola ki tolabayo kakati n'olwekyo bw'obanga owulira nga tonaba kwetegeka bulungi nga tonaba okyali mu mbeera eyo besooka ogumemu sooka omanye n'ekyo ky'oliko kyoliko obudde obwo kyekyakutwaza Sambaali Bulasi ali mu maziga kali mukaweddeko kali mukaweddewo naye nga n'abantu nabo abatukozesa nabo balimbe omuntu bamuwaddewo woningi yonna emuwoninga malaga muntu gamugoba tegeeza baali bamugoba dda waliyo entale bateekwa kuba waliyo entale emabega eyo yalina otugamba wateekwa kuba waliyo entale emabega leero ku makya n'agamba nti ekyamazima tebaamugobye ne bamuyimiriza paka ng'ebyobufuzi bikoze ki biwedde
Tebamugobye. Kuba omuntu awoningibwa. Naye ate oba oli bwakugobanga nga takuwoninza ba yagobadda. Anti lwakuba warning zizo kuba tezafuluma. Kati bamugoba dda era bamanga nti omuntu yakoze kino omulundi gumu. Tebanamugoba. Ne bamugamba nti tukuumuza wumulamu ebbanga bwe riti. Era oba ogobeddwa kati eyo space yo kitegeeza agenda okuba ng'akolawo. Bwe banaakusonyiwa ng'avaawo. Basobola okuba nga bakubawo ebiraka abana. Nga babuukawo bubuusi. Bakubawo biraka. Baba bamugobye. Tamala mu maanyi. Baba bamugobye. Oba oli awa wandibadde omugamba genda weetonde. Waliwo ekintu ky'okwetonda tokkiriza. Nze simuwagira kwetonda. Waliwo omuntu akugoba ng'akugobera mu nsobi. Wabawo obuvunaanyizibwa n'obuyinza obungi ku mulimu ng'oli omugobye kutulugunya ng'omutulugunyiza. Kuba naye omuntu omu tubeera ku mirimu tugikola gye bana amateeka gaagyo naye naffe tubaako ate n'eddembe lyaffe ng'abantu. Tetuganye mateeka ga mirimu tugakkiriza naye naffe tuba n'eddembe ng'abakozi. Ate gwe kyogezako ogamba nti bwe tuba tufuna emirimu naawe omuntu oleeta etteeka lyo mukama wa lisayininge naawe amateeka mukole amateeka gammwe bakole amateeka gaabwe ag'omulimu naye nga nabo balowooze ku ddembe ly'abakozi. Kati sijja kutunuulira kyenjagala ekisanyusa nekomomme nga kinsanyusa olw'okuba munnange etteeka ate omulimu kwegamba ekintu ng'ekyo ayina yakubya akantu ka naye ng'omala musajja musanyufu yeeyagala naye waawulirira emirembe naye kati bw'ona ogamba tayogeddeeko nakikwatagana koke tayogeddeeko nakikwatagana na mulimu gwe sategedde nakyamugobezaawo. Tebamugobye bamuyimiriza mpaka ng'ebyobufuzi byage kubanga bamuwadde eddembe lye kubanga baalabye nti ebyobufuzi kati abyagala nnyo. Singa bamuwadde ebbaluwa emugoba naye bamuyimiriza nti kitegeeza bamuwadde eddembe lye ebyobufuzi bwe binaggwa emirimu gy'emirala bwe binaggwa ng'akomawo. Bangi tubalabye nga bakomawo ku CBS tubalabye bangi nga baddayo ng'ebyobufuzi biwedde oli n'agamba waayi kaaganye. Naye kati bandedda bayinza okuba nga ekyo bakikoze tukuumuzaamu naye nga nabo bamale okulaba bw'avaawo waliwo ekituli oba bw'avaawo tewali kituli. Ate nze nemba Zambale Mukasa kasita mugira nange nendawo ddala nti waliwo ekituli awo siddira ddala eno wasigalawo gutuli naye ng'amagezi g'ogabagga butwa ate lwaki baba omanyi emirimu gino kisinziira oluusi abantu ngi gye baategeregana ne conditions zebakoleramu oza kubanga abadde akimanyi kati ate wali mu kusanyuka oluusi yasuusizza naye tomanyi bw'obeera mu ssanyu oyinza obutakola ki oyinza kuba okimanyi nti ekiddako si kiki si kirungi naye nga tolina kyakukola ku budde obwo wooli kati n'akimanya nti mu butuufu bateeka okukola ki okunyimiriza kati mu kumuyimiriza ng'akimanyi nti okumuyimiriza kiraga n'ebbaluwa gy'ayina nti ekifo kye kigenda asigalawo wabula abaliwo be bajja kuba beebo tebagenda kuleeta muntu mupya bw'omaliriza ebyobufuzi bwe binaggwa ng'okola ki ng'odda bwe biggwa ng'amaze okufuna oba ekirala ng'agenda mu maaso ayinza okuba ng'amaze okufuna ekifo kyanoonya n'agenda mu maaso najja n'abagamba munnayi munsonyiwe sisobodde kukola ki kudda. So ekyo tosobola agamba nti muntu bw'alaba nga waliwo ekituli ate takomawo. Naye ekyokutegeeragana badde balina tutegeeragana nga tebannamuyimiriza ne bamugamba ekiteekwa bwe riti twaliteesaako era olimanyi ate mu miitingi zaabwe tobeerayo era olimanyi kakati mumala oditeesa kati walimenye kati golowooza ki ekirina okuddako ne bategeeragana so si olikomawo n'omukwata mu kifuba toyingira ofiisa ng'ayagala omulwanyisa ate kuba naye musajja mukulu era ategeera ayina n'amaka kati mwadde mulina sooka muyita nti jangu kwetaaga mu ofiisi ABCD ensonga ne bweti n'omusajja omukulu abadde ku mulimu omukwata mu kifuba n'omusindikira ku mulyango wali awo baddekaawo mu buto
n'okwata ebinyeebwa n'obirya ng'owulira oli musanyufu oba oli awo n'olengera oba jjajja oba ani yenna oba kojja najja n'omanya nti kati ky'ekyamazima kibooko zikoze eki zizze oba njagala oba saagala n'ensambali bwe yabadde yageza akimanyi nti okusinziira ku ngumiikizo gye bamungumiikirizzaamu kino kyo kyamazima kinkutte naye tebamugumiikiriza sirabawo bugumiikiriza awo tewali bugumiikiriza tebalina kye bamugumiikirizaamu kuba olunaku mulundi gumu gwe gusoose gwe gusembyeyo oba wabeerawo bugumiikiriza waliwo ebipande bitambula ku social media mbw ayagala bwa MP nansana ayagala naye tannabufuna akyali ku mulimu gwe bw'anaabufuna kitegeeza guno gujja kuba gukoze eki gujja kuba guweddewo gumala okuggwawo kakitegeeza aba alina kubakira gwakoze eki naye tannabufuna bannange obanga ogenda mu byobufuzi sooka otegeregane n'abakama bagambe munnange njagagenda mu byobufuzi munanzikiriza bwe mala kufuna akalulu mulyoke munzije ku mulimu obasabe mu buntu kubanga banaye akalimu bwe kaggwawo nga n'akalulu n'otakafuna bwe bakusanga nno n'ekibuga kumpi asobola okukola nga honorable ng'ate aweereza n'eri tekirina buzibu kikuwa eri guli si mulimu gwa gavumenti bwenkakasa guno gwe gwa gavumenti kati tekimugaana kujjawo n'ofiisi n'amanya nti kati nzize empeereza wano ate ngeze n'enkola ne guli kiba n'obuzibu kyagala nanyini mulimu atubuulire Zambale bamugobedde bwereere Zambale kyebanamugoba kitereeze kyebanamugoba Zambale kyebanakola bamumuliza bwereere Zambali nze nkugamba wama naye sinakuvaako nze nkugamba wamaguma naye kiri osobola kuddayo ne mutegeregana ne bakamaabo ne mulaba kifo tebakijjuza abaana bagambye nti politics buli wamu waali balimu bakuba kati nabo bakuba kati nabo bamaze okulaga nti babaze okubanga waliwo n'abadde ayagala akafaako bamaze okulaga ati kati balwanira ku side ki tebakuba ono kati waliwo erosi kati era nekyo ne bwe kinaakola tutya Zambale bamaze okumulaga ati kati tebakyamwetaaga olwa side ekyagobya ku NBS omugenzi Tamale mirundi kyali ki ate nga naye yali waaki naye kubanga kati nkulaba oli side eno kati side eri naye bakera ku makya cwe ne bamutemako ate Tamale mirundi ye yali talina side yali talina side naye ng'omukama amuwa ekyumule ky'emirembe bannaye tusaasira mwenna aba kizibu kyagudde Kagoma wano accident yagudde Kagoma wano Katonda mwenye Valiance kine kye yakola okunywera kuli ku musalaba kunywera tabawe ku musalaba Katonda yanyiga era tunate tunene nyafe naba nadini kulwali riskini ekibi kye yatuteekako ensegenda kuggwawo kyandaka bulaze lwo lwama yanga ali ku musalaba bwati yewadde yanywereko enjaga jawana ebyekisiru byo yamanyirawo ne ngamba nti kakati ese weddewo kati biibyo ebizimbe bijja accident zisusse lunaku ewiiki eno tebadde ennungi abantu bafudde Kagoma abantu bafudde mu kibuga kweyo hoteli simanyi Sunrise ebyo bibye tulina okwenenyeza kirungi tuli mu kisiibo abantu mwongere okwenenya temusiiba ne mwerangirira munaaye nasiibye tonkwatako nasiibye abantu olina bagamba nti wasiibye kubanga bate bamanyi oli ayinza okujjaawo oluusi kati ng'abasiraamu oluusi abamu tuba tetumanyi nti gwendi naye musiraamu kati gwe nojja tebyakulya byo kwata n'obimusika naye omusajja bw'otegeera n'agamba nange ni mu kisiibo baasi banaye ndi mu kisiibo baasi naye naffe tuba tukimanyi nti tuli mu kisiibo naawe oba okimanyi tuli mu kisiibo lwaki omunno mubuuzeeko mugambe waayi onoogira munayi nasiibye naye tobimutuusiza mpaka naye agamba bw'osiiba n'osiiba naye noweekweka eno ng'osiibye ate n'okola
ebitakirizibwa mu kisibo kyabwere birapoteya kana omusajja wavaayo n'ayimirira ku magulu n'alangira n'agamba ndi mu kisibo aba talina wajja kikolera kuba alangiridde aba alangiridde n'agamba banange abala bakifuula ekyokulwanyisa agooza buli kazi nsiibye nasiibye gundi wasiibye twakitegedde tukitegedde ate fena ate munaye ruutu eno kintu kyakoze bulungi fena tuli mu kuseba katuli kibasiraamu bonna bali mu kisiibo munaye Katonda n'abalokole simanyi awona bikonsuseeko awola zaawo sibitegedde ekisiibo kyeka kyagasa amadiini gonna buli ddiini eri mu kusiiba naye nga kitaba omulokole n'avaayo pasita Bujingo omukama wangi pasita Bujingo n'avaayo n'atubulira nti kati bo bali mu kisiibo naye yakyusa n'okyusa isita agyongerayo yagwakusa penalty oba mpozi tanalangira nako tannaba kulangira naye nga yajongerayo yagwakusa Christmas yongerayo Christmas kati awana wana ino tuwulira mu kisiibo babasiiba katoro Easter gitwala mu gwa 10 tegeza mu gwa 9 Bujingo bannange aha naye nga tusiibe twenenye Mukama atusaasire kubanga bannange bizibu bingi Mukama atusaasire atuyise mu kalulu ke tugendamu nabosa mwaka agenda okwesimba Mityana yalojja ekisiibo gye bakitandiseemu bamukonye emboko ku kitebe kya Nuupu agamba ngenda kwesimba bannange era ndi mubaka wammwe naye sidda mu bafuutu soja yalangiridde tadda mu fuutu soja sibadda mu kibuli abadde fuutu soja babaddemu awo nga bwe bali oyo tebagenda akalulu kafudde awo kali ako kafu yayigize yatulazeeko yalwaniridde eggwekyo ogugwe yagukoze yalwaniridde eggwanga lye kati bamaze emboko kati yasayinize yalwaniridde eggwanga eri ababaka nga tebakubwanga nako nga mweneyo ngani nga tufule lutayi nakubwanga nako wadde luyi ate nkulayirira tagenda kufuna wadde kiboko naki jazifuna tagenda kize jento kankubulire waliwo ebintu yakozayo kadi yaba waliwo ebintu ebyajja kati kankubulire omuntu asobola kubeera awo nene bwemugezaako muti omuteekamu omuze omubi obanga nga ye tegusobola muyingira bani bwe bateekamu emizembi bannabosa zaake ye simuze mubi ate ogambe gwe batakubangako ate gwe bakasinza okukuba ani omugenzi kama mumuze miremire bakuba omugenzi Segirinya nibamunyika mu bitabo by'amazzi zakaiwe hakyali nawo kati yokuwa emigoje tetugitendereza wali naye omugenzi namunyika ne mu bitabo by'amazzi nga musajja wattu alagako engeri abantu siba matevu ku nteekateeka yenkolamu y'emirimu gy'ekitundu nayagala ekyukemu omuntu yenna ng'amanya ali mu fuutu soja kyembadde mwagaliza embazze kibuyaga asudde Tronas Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronas Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 42 4 7 Tronas Dry Cleaning ebujuuko Niko eragala mufaliso gasomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronas Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanket amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tronas Mart Store bakafulu mu mifaliso ja versus Jati
waliwo ekisingako ko kimu abafuuti soja tebatanakkiriza bagamba tetuganye bato tetugiganye naye akaliro ina kaliro nenga yo bato bagikkiriza fuuti soja versus Jati bo bagikkiriza bagamba singa tewabaawo maanyi ganjawulo gasinga ku gaabwe ngo waliwo agasingako ku gaabwe bo bagikkiriza nti waliwo amaanyi agatusinga ffe ba fuuti soja era go nga tukkiriza nti go gatuwanguza ne singa gavaawo ne tukozesa amaanyi nti kati tukkiriza tubapimye kilo benkanankana basobola n'omalako omwaka nga bali mu vita nga teri akombye kamere naye bannayi mutuleke ffe twagala mirembe abaana baffe balina okusoma kati wulira mbu mwaka mulamba kati abaana baba nasoma biri byabanene biri byabanene si byaffe eno bakadeide biri byabanene fuuti soja versus Jati ehamaze bapima nti kati amaanyi genkana baba mala myaka emeka tebakombye ku mmere ebamanyi ngolo tuli kuki etubeera ino nga tuwagira Jati fuuti soja Uganda so yatuusaawo ate kinyuma nnyo bwe kitula kuba nti kirimu emiwunyo oba tolina maanyi waliwo ebintu ebimu byolina okwesonyiwa omedde ebbali n'ogamba n'amaanyi gange tegasaanawo kubanga waliwo n'ebintu ebimu nga oba owulira nga tosobola kuseka tolina kubiramu oba tolina nseko towagira kiba ekiba kyabbeera tolina nseko towagira nsereko tasobola nyiga ne bwoba oyagala era akusesa totegedde kati kambuuzi nsereko n'ogenda ogula omuzindalo gw'ogenda kolako kampeni kibadde kikwetagisa okusitula abantu 100 onoogenda otandika ogenze gula muzinda ate sente z'omuzindalo zigula simanyi mulondo anaye zisuli kusimutegeera esereko ye ebibyo tebitegerekeka nsereko nze nasobola okumunatera okumuvaako ekooti ayambala 3 ajjako eyo n'agiteekawo n'addako endala n'agiteekawo n'asembyayo emyufu yali eyakawemba nagivaako ate tajooza nalabye nezambaali ng'agirina teyozebwa yakawemba nalabye nezambaala girina kuba kirekezo zonna zaali za busika zaabwe be bamanyi kiki ekizirimu kyama kyabwe kiri mu tukimanyibwa nnyini kyo ezekooti naye nga tuli wano otusolja mutuleke mutuveeko mutuviireko ddala naye tuli wano ne bumala bukeera ku makya ereketwe komishona neerangirira Nsereko Moses yawangudde akalulu ke kawempe kabaka biddwa kabaka biddwa nse kuba ene Nsereko naye akimanyi ndiye bwawangwa akimanyi nti akalulu ke kalimu obubbi naye kenyini akimanyi yagala ne mba mpangudde kalulu kabakabbe ne bwaba yawangudde kabakabbe babanga bamuwangudde kabakabbe kati Nsereko ayina ekikyamu ye kyakakasa mu kalulu ti kabbe netamanyi katya tekinologiya egyali mu kunoonyereza kabbibwa naye katya akimanyi bumanyi nti akalulu kabbibwa naye Nsereko musajja mugezi omanyi kyakoze abantu abajja ku miramwa Luwemba yamujjadde ku mulamwa buli wamusisinkana babeera mu bintu bya kwesikanzigwe nakuwadde obwa piye bwana tebabeera mu campaign oli awooza nti nakuwa obwa piye gwe todda mu kalulu todda mu kusumbuwa abantu nakuwadde omulimu Nsereko yaweereza Luwemba yamuwa omulimu Luwemba debbali adde mugongo gwa Nsereko yamuwadde omulimu akyandiba kyanafuya munebwati obululubuga bonna ali mukuba nafe omuntu nabyabufuzi kye balina otegeera omusajja okujjanga muno naye nga ze kunafuya buli omu amunafuya oli agamba nti wakaadi n'ekibiina alina sente mugagga mumuleke nze omuntu nze ow'abantu nze mbamanyi nze ntegeera ebizibu byonna buli omu amunafuya lulwe yagamba nti oli muyimbi muleke abakubira eŋŋoma ennyimba musanyuke naye akalulu kaani kange
yagamba president we Kyagulanyi Ssentamu yagamba nti nze tonneraliikirira zize ku talent nzina kitone kya yagamba nze tonneraliikirira president wange nze nina kitone ekyo kitone kyange sijja kibo Mungu obaganya ne Mwenzeze bali mutulira talent nze ndi muzanyi nayenga Nsereko nkutumiddeko ogamba oti naye Nsereko nno naye si wajjo kubanga nagenzo kiraba yesimbako emawokota eyo yaliko kansala ye Kisozi kati si mutini era mukulembeze ate yaliko kansala sebo ng'akyasoma Nsereko si mutono ngeza alina mangi yagenda ne yesimbako bwemupi mu mawokota nga waliyo Honorable Meria Kyambadde yamwesimbako era mbu yamutawanya era yagamba ekintu ky'okubba akalulu leka nawe akijja agamba akalulu namuwangula ne bakabba naye tumubuuza obwo muwangula lwaki tewagenda mu palamenti yagamba ebyaliwaawo kale abazadde bange bakomplaininga ne bagamba munaye tolina maanyi sooka oveeyo kubanga embeera yaliwo ate biki kakama Nsereko ye byonna byakola ndowooza atya kubba kalulu kyekyo obuwagizi n'obuwanguzi abwewulira era abwekakasa kintu ekyo kyeraliikirira bubbi bwa kalulu naye bamubuuzize anga agabanya obubokisi obwo bulimu ki waliwo ayatabuse eno nga bali mu debate n'agamba nti ebintu byonna byokola tetubitegeera ogaba bubokisi obwo bulimu ki dogo bannange si kinene kati bulimu ki mu saving kati singa naabawo entandiko naye akabokisi mala kufuna sente ziri ebibiri nakawempa jamuwayo 5 ku 10 kisinziira obwongo bwo ozikozese bwozirya takulinaako tabu sizakuzenga za PDM naye nga yagambye Nsereko kyemwagaddeko ali mu kukola okuyigiriza abantu okusavinga sente kubanga ne bonna beyesimbyeko na buli omu yamuwa akabokisi kati bazijjiriseko naye ate atulekemu awo yayiyo obubonero wati ogamba omuntu okusavinga sente asavinga azijjawa bakola ngati nga Nalukoola akabokisi yamuwadde katono yandimuweredde ddala akanene yamuwadde akabokisi muntu sooka omuwe bizinesi lyokwa omugamba savinga naye osomesa abantu savinga emisomo sigigendamu babeetaaga kugombola lyo omusomo gwa savinga Nalukoola nga tayambala kyambalo kya Nuupu akyambala ekyo kya white gye kiri akyambala tomulaba mu nkofira za Nuupu ngamba ovuro ati probably zaba fotosoja si fotosoja kyogamba Bobi Wine fotosoja ali Bobi Wine kati oyo omukulembeze ali wa ddembe nagamba kanje ono kiki onayize wa ddembe ogamba ati nze sigenda kwambala byagala sijagala muswaza sijagala sikumuswaza naye tajagala nga ye ayambala uniform ajambala ekyo kyambalo si kyayo ajambala kubanga ono omusajja ono ayawoza ekigere bakizimbye akamondo yagamba ye wa traffic netukikiriza bamutomera butomezi bamutomerera mu kkubo yagamba ye wa traffic era uniform gyayambala netukikiriza nti wa traffic naye akati ono ekyambalo kye yakijje tulaba si kyekyo kyekyo mu ngeri ye omuntu aba n'eddembe otambulira mu kintu nga bwakyagala akonkulaba kakusimbya ogezaako kino kikiye ateekako toopu waggulu nagamba kabonero n'okalaba NUP kati wano uniform kati nafuna zigula uniform Suna Beni tulinze pate obegenda kubeerawa nakwanjula mwana w'abandi gwayita Kayiringu Kayiringu badinganye biye kuva di zezimukondo ebe bigambo byammwe sya badinganye osobola kuba n'omuntu gw'oyagala n'ogamba Kayiringu bakajjeko era bagamba kabagala natosanga tesanga ekikyo oli amwivuma Kayiringu mulemesa olwokuba nannyini lugambo yababadde wakati wali n'ababuuza bingi
obedda nga gundi aseka busesi nagamba kyakaseguya ebyo byonna byalimu obedda wamulabye ayogera ekigambo kye naye mwe baddinganye n'ennambwayo zezimu contract ezabadde kukuza ekyapa inabeera ffenna kati nga wogigaanira weyongera gaziya koyowaire bavugawo kati kikimuli muntu wo n'amazzi gakulukutira gye gali gakulukutira vayo tugambe nti kati akaali kayiringu kati atafuse muntu kati bebi niye kyeyakola yamuvuma kayiringu bwali busungu busungu bwaki kuba kati wabawo naawe engeri gy'ogamba n'ogamba eno connection ezeetyo gaziwa bweti atukugenda kusaidi ekumpanya ekyapa tegeeza waliwo awo kiki ekiriwaawo kyetwagezaako okujjako n'ennambwayo nga ina kyabala kirala neze nga ndi nnambwayo n'obwompisendasende otesisobola bikkiriza okujjako nga nnambwayo nga ina kirala kyabala ate nnambwayo nga ki ekimugandisa nze sisobola kwebaka tulo ate lwaki nze nkubuulira sisobola nga wampita nga kale nze nga nakuyita kayiringu oliya nga nakuyita kayiringu n'oŋŋamba mbu kakati n'otaka kwoza bebi n'obwemba nkugambye nga nze nkugambye nti akati nkusonyiwe seeba katulo bwongwira mu buwuli n'oteekako pira naye omanye ebibeera eno ng'abantu babadde bafunyemu obuteekanya mu budde bw'okwetonda omanye ebibeera mu kwetonda kati kyogamba omanye ebibeera mu kwetonda unzika akayiringu naye nagala kuzuula nawe mazima gobonya naye kati nakakazidda nti nali manyi tosobola wakitwala izi kati awo bubeeramu we wasinga obukodyo obungi ennyo mu kwetonda era kati awo nambwayo ne Suna Beni kati ate omukwano kati gwe baliko kati baba badinganya tukakase bagende mu church Suna Beni yes Beni bagende mu church dieni bageze kukebeza dieni omwana bamukebedde kyawedde kiti njagala nakyo kubanga bibadde mbu twagala tutegeere kituufu dieni eneevayo n'omwana wa Suna Beni Suna Beni yayekengera dda abadde agoba ku byekyapa musebo musajja bikambuuze singa kitaawo agamba bakukebere naye ng'abadde tayekakasa ndabi namala ne bakukebera ne basanga nti kituufu ye kitaawo omukyawa ng'agambye bankebere ekyo kyaba kyandaze dda titanjagala newemba wuwe kyekyo kiba kimaze okuba tanjagala newemba wuwe newemba nga siwuwe abatanjagala naye dieni engegenda tuleetera ebizibu kubanga okutwala omuntu omukebera ne bakeera ne bamugamba nti kituufu wuwo okatukakasiza wuwo nti kati ate omwana n'agamba era kiri tekivaawo ku mutima ekikubaddeko tekivaawo banimbye bagamba mukebere ne dieni kati bo kibaawo awo ne dieni bazigula baguza omwana siwo aye omuntu ng'oliko abawuzi bakanya abasindika abasenda tewabulawo kiddako dieni bazigula oyo omwana golaba omutwe gwe wamu Suna Beni golaba kutunulira mwannyoko omutwe gwofaanagana namwe ne mwannyoko mufaanagana ne bajje mukyala Kayondo soko otunuulire bwayafaanana kati era omuntu yeegaananga omwana agala bamukebere tali mwagala aba tamwagala Suna Beni fete kati tukubanja kimu ngoma ate tugenda kusasula yabwereere kubanga eno yakwebaza abantu kukulwanirira kati oba agikubewa agitwale ku gundi ndowooza eyesaana ku agitwale wali ku gundi ku Royal Gardens awe wasaana kati amugamba tubadde mukala ebintu byaffe byawadde ne Mr. Kamoga nereri madagano ebibbi bino n'akayiringu kikamoga ebibbi bino byegase n'akayiringu kikamoga kyegase n'akayiringu bibbi kati yagala ebintu byaffe byawedde ne Mr. Kamoga kyapa kyanti akirina tekyalina kyayagala na yakikebedde era byagala kebera n'otegeera nti bayiza ekituufu bayinza batakikuberera bakwaiza kyapa ne bazingako bagaba ne kyekyo ne bawaga gendo kibikulu naye kati abagezi balina
abali kumpi ne Beni banji bacho bagezi bacho badde banji bafulufika fulufika bacho Fulufika mwagala nnyo omuntu abulaga naye yagenda n'atabukira Tata Chimbowa naye si mwangu olalo yatabukira omugwagwa nezidde okunywa nze Tata Chimbowa mulaba buli lunaku naye embeera ze sikisuubira olwo ebigambo bye sitamusuubiramu naye yatukakasa ku olwo n'agamba nti naye waya ze tebaazinyweza bulungi ajje mpola wayinza okubawo ekizigattulula naye Fulufika mwebaza nti yategeera nti oli waya ze tebaazinyweza bulungi Fulufika byokkola bana bingi tannaba muddamu biba mu order ajja muddamu enkakasa Fulufika tasemba nayo olaba agatta omulengo gw'embidde n'aguyiwe n'agatta embidde nganda kisubi zonna naziyiwe ajja muddamu anoonya kyamuddamu kati ekiri ku liripazo naye teriripazo Fulufika yakoze ki liripazo nga muli babbadde ate liripazo yagamba talikola ki yagamba bwe kasiriwalirako kakali kalinaaniya ne kandaga obusolo naye Fulufika kawuzuuma kajja kasiriwalira kajja buno omwaka muzibu nnyo kajja konakona kavuna amaka gende eggulu okusabiriza ne kafira enjala kajja konakona ani yattuse kajja kazimbye obusolo ngamba nyaba Fulufika muleka mumulaga ati kamusiriwalira Fulufika naye kyembabuli guno omwaka 2025 omuntu gwe kutanaba kutambulira bulungi eriripazo waliripazo kyonna kyekiri ekikulu liripazo ayina embeera gyayinobeeramu naye mu mbeera ate kati mubiriwo ne mu life gyalimu ate si gyalimu kati kimuwali awalirizibwa okukemererwa abiri mu mbeera ye singa amateeka gamukugira obeera mu mbeera ye ayina konsati liripazo ayina konsati nga agenda kubeera mpozi agenda atera kubeera Ntebe era abalinze mbu temwamuwagira ku luli naye kaalabe ku lutwe no bamunaamuwagira era kyekyo kyakola ki kyabalinze naye nga alina kulaba oba munaamuwagira oba temumuwagire lwaki ku luli tetwamuwagira simanyi lwaki temwamuwagira muli bazibu kati ayina okwenonyeza lwaki tetwamuwagira Brown said of the best best of the brown cedar nkutumiddeko ogamba otya brown cedar ayina ekivulu bannange nga mwendo gwo kutaano abantu mugende muwagire brown cedar asobole okubanga naye ekivulu akitambuza bulungi sikyabagirako nga abantu genda bawagira kati bavuddewo batandise kwepaaka kyatandikidde ku alien skin twadde bandamawulire mugezaako kutukolera omulimu naye muyina osasula kuba kumanya fe tukimanyi tulina osasula ate tutulangirira naawe tulina osasula naye tutula kati bo tugeza kati omulimu bo balaba ate fe balanga ababeesibako balanga ababeesibako bo be b'amaanyi ennyo gye tuli naye ng'omuntu akulangira ekintu ekivulu kyo aba w'amaanyi nnyo aba w'amaanyi n'ate bw'omuyisaamu amaaso n'omuvoola n'ogamba nti buli namuwuliwo wonna w'oli okulinnya ku kivulu kyange olina okusasula tukimanyi tuli bawagizi bo naye okusasula si kyangambira ku mulyango tuweyokka nga totokonto nga tonda bisiza naye gwe omanyi abantu balina obusungu bungi kamulina obusungu bungi kiki mufa kinesi bannayuganda olina ensi buli omu olina okwegendereza nga tetuli buli omu tali musanyufu nga gwe bw'okirowooza leero bwemani mukusanyuka kati olwaleero eri ali mukuba omulanga enteete ekyajja kuba asanyuka ate nga ali mukuba mulanga kati yembeera eyo so tulina okwekwata obulungi ffenna titukwata mulina obubi omukwata obubi ffenna katukkirize katugere ku kyajjajja Chimbowa ffenna wayeza ffenna zaali abalina ennywevu zigenda zisumulukuka wamanze mbakunga mugende muwagire brown cedar Bat Valley Theatre nga 9 ogwokutaano
mwana wa comedy oyo ate baza bategeka ebivulu obolese omuntu oba mama oba kitaawo bomolese byemmeeza ng'omutadde ku mmeeza eraga emmeeza nti ddala etuddeko maama wo oba kitaawo mmeeza zibankalu kyotegeeza wali yatwala mama we ku kibulu kye naye ng'atangala bwati nga nooli byayimba tebimunyumira kyokka neeri ku stage alimu omuswaza nemmeeza emuswaza era ani gw'olikoyo yetegedde emmeeza emuswaza naye ali ne mama ne transport ka mama yamweteka mwadaiza no kuba ne ku mulyango yasasula tokisussa ekyo nina abayimbi baffe ku bantu bw'oba omanyi nti muntu wange mwise mu kibulu kyange oba maama wange naddala maama mufeeyo kumulabirira maama kintu kikulu laga abantu nti maama wange janjije wala kyekyo kyokka kyebantu kye baba baagala nti maama wo mulage nti gyakujje wala oba muzaddewo muwe ekitiibwa abalala ne bwojolonga tuyise nga kuba tetukumanyi nnyo tukulabye bukulu naye bazadde bo oba nammwe temwagala kumanya oba nammwe muyinza okuba temwagala kumanya mumulabye bukulu muyinza okuba temwagala era kumanya kiri awo naye maama bazadde bo lwaki basinga kuyita bamaama batata babalekayo lwaki wala maama ono obulumi bungi bwabeera nabo kwagala kaba katuuse ku mwana kati ayinza okubeera naawo ng'olina olunaku lwewatabukako kirwadde nakitono nnyo n'akaaba amaziga naye nga ye taata talinawo alina mirimu gyagamba kanjije tulabe bagambye mbu abaana bwe mukula bataata bammwe mukyawa bakyawe nti bataata muba temukyabalabako mubasabira kimu kufa baleke emaali ekintu ekireka ekyo tetunenya baana nnyo obudde bungi bamaama babanaffe ate bamaama wabawo emboozi gyayinza okukugamba naye nga erimu n'obusungu bwa taata ne maama bo nga bo oyo taata wo yakwegaana dda oyo omanyi obulumi bwatulowooza gwolaba tulya ennyama wano ayina bagyatwala ennyama kati omwana taata tatugulira ffe ennyama giwabalala obusungu ne bumugatta kuli nakuyingiza nakuba yedi pesa alimu nekivaawo buli mwaka alina kyakuteeka mu kati ye nakusika nga akuzza ku ludda lwe kati bataata ate bo obudde tebubaawo aba mirimu gye kati ogenda kujjukira kugamba abaana banayina bakola ye muzadde yabazimba dda omusingi yagukola bazadde bebateekateeka bamaama ekyo kyemukola si kituufu banaibo buli akikola si kituufu ekyo muterezeemu kubanga bwekiba bwe kiti mubutuufu waliwo omusajja yakomplaininga lunagamba nti munnaye olaba abaana bw'okula badda ku ludda lwa maama bwekuba kukuba bakukuba bonna kituufu kati nkigase ku kikyo bamaama bano be bateekateeka abaana era maama ono tulina omwegenderezanga nnyo ng'ewaka bazimba abaana kitegeeza omuzadde yenna ng'ayina omwana nga bakolagana bulungi maama aba muntu nzimba ya maama yazimba omwana nzimba ya maama era omwana ekyomulabamu eriyo omusajja yajjawo nanyumiza nanga sitole ntera nnyo balaba omukola wona singa mulya nemukolako sitole yagenda n'afuna omukazi naye yamusanga n'omwana nga mukulu myaka 14 naye ng'omwana byayisaamu taata woono biraga bulazima amawe kye yamukambye ye ng'ategeererawo mama we kye yamukambye ng'ate kyekyo yakimugambye gamba ng'omwana muto myaka 14 naye ng'ebigambisa gyayisaamu kitaawe n'ebigambo byagamba kitaawe ngo nakitegeererawo agamba nti maama aleka kuba yabimugambye nakitegeererawo nga mugamba olwesi aleese enva zitwaleyo wali nabago watusanga n'omwana myaka 10 ng'omwana naye ng'omuntu azimba omwana for example ng'omuntu agamba gundi Joshua teka yemvi bana Joshua nsonyiwano mutera kuyita Joshua na Joshua tekere enva zino aziteke yo mbadde nabago watusanga tusanga ziteka wali nenja nenkoma bingi omusajja anyumiza emboozi tudde yabinyumiza kenyini yanyumiza emboozi bali wabali mukulaba program nga bali mukulaba kati nandaba nampita nangaba negwe singojja netumaliumiza ebintu netwisanga ebintu
kazi buli kimu kireeta nze mbale ngenda waabwe ku nju yaabwe neze nfuna nzibwa bwawo nga lwaki tomubuuza lwaki tazimba nnyumba nakyo kyesooje tamanya ali ku bufumbo naye ng'era obufumbo naye nga yalabirira obwo bufumbo yafumbirwa ali yafumbirwa naye n'abakazi bangi bafumbiddwa naye nga bwe balabirira waka naye era bw'aba alabirira ewaka ssebo tomulita mu maaso ate ekikulisamu amaaso wewebaka olina okuguma pasi wagusanga ekisana wakisanga esuuka weeziri oba onyonyolako ku kyayi oba olina kyokoze nnyo kumba okutula mufaliso gwa bali balina ebibuuzo asobola kubuulizaawo nomala okimubuuza bw'otusanga nga tetulya kakati olina kyokolooza kiba olina kyokola yagala n'esowaani oluse ye asanga sinjosi asanga sinjosi abo tuvaano tuge tumunoonye era olutuuka okumuteerako emmere sowaani twazezaako tutadde twejale twagize kisimulekawo tukuwa emmere ng'akyoza ng'omwana muno muwala naye kati yagamba kansirike yatereko omwana we benajja kumwevuma akolima bukolima naye era n'enkomawo sikomawo abantu kati abasajja abamu ngaabo yajja kukola wajja kukola n'avaayo kati ku mulimu nga oba baali bamusiza n'avaayo kati wali nga yagenda kati olwo nga looko ng'ali ku looko alina bwakola naye nga kwali okusula kati abikola lwakusula omulabi wa Tronaz Media nze munsaasire kiba kya bufumbo bunemye sijja kufumbira nja kufumbira naye kinsukako nvaayo era bw'oba ng'ompasiza nekinsukako nga nkuviira teri tekaligana muntu kuno mpozi gamba bugambi nti oyo yenna asuubira okufumbira oyo yenna asuubira okuwasa ono muwase ng'okimanyi tojja mujooga ebyo ebyekisiru nene waffe omanyamanya nga talina waffe nawe ye ng'ombo nze ndeka tontulugunya nene waffe kati nange mma nfumbiddwa nene waffe tontulugunya booti bakisidde waffe abalala ne bamanya nti kati tali singo talina muntu ne banjija n'ebintu by'okutulugunya nange sijja bikkiriza tukende temere ongambe noonya wegiteeka wano gwe watusanga wano naye abasajja abafumbirwa bannange nawe beera nnaku naye n'abasajja nabo duki tebamanya sooka onoonyereze obasanzeewo maka oli aliwo n'omwana we naye ate n'onenyereza nga kitaawe yavaawo yapaala yagenda bugenzi era gwe n'ogayingiramu naye nga olawo okimanyi nti tafanga gyali sawa yonna akomawo ne bw'aba tazze ne gwe omanyi kiki ekyamutwala tomanyi olowooza gwagenda osinga emirembe oli abadde nabo ebbanga lyonna gwe mutuukirivu gye bali osobola kumanya mugumikiza ng'ono siwani sinjoze n'ojozaako ajoza naye ateekateeka faayo okay ndowooza tetuyinza kusukka wano olwaleero bagamba nti mwebale nnyo mwebalire ddala okwekumira ku mukutu guno kuba tubaleetera byonna bye tuba tusobodde tuli mu kaseera ka kunoonya kalulu abantu bali mu kunoonya bululu primaries nze abantu tebakyebaka abantu gubali muli n'abafuzi balaba batandise ababadde abanene onali babadde abanene naye nga tubagamba ekintu kimu akalulu tekatuggyako kubanga nti ffenna tuli bannayuganda ate ffenna tulina we tuva tulina families tekitegeeza nti tugende nga tweyonoona paka atakkiriziganya nandowooza simulabewo kuba oba tokkiriziganya naye ate kintu kino singa bwebuuze muyite mubuuze kikisoka oyinza abantu abamu balina endowooza ekkuba nga siyina y'amaanyi nga ntono nnyo bwetire just naye gwe ate naawe eyandibadde amunoonya muwe kiki buzibu ki nga kantu katono nnyo ate naawe n'ogamba oyo twe twamuzuula ye tanjagala namuzuula dda tanjagala togamba Muhammad Gundi MP Nsereko naye bwate bwali Nsereko tannabatulaga naye nga gye bali bangi naddala ng'okkiridde wano nti mubeere bulungi mweraba